Jemuli basabwe bajja bumbanirizamu akakwezi kano Jemuli ndasuubira abantu banyenga njogera na kisenge njogera na ntebe basabwe bajja bumbaniriza mu kwekwambiro ba Jemuli kisenge namo basatu sebo teka koli batikande teka koli batande. Kids, I don't want you to stand up. You have to sit there and wait for my direction. Sebo teka koli. Lero waliwo abamaliriza emisomo gyabwe era nga lero mukolo bakwebaza Katonda. Nabanga mwana Zion, jjajja Zion akulembedde zibula embalaasi tugende.
Musitule, funa akatebo kalire, funa akatebo kalire. I request you please to sit down. Funa akatebo kalire chimanye ssannyu lya muti wako nja kuyomu. Ebyo omuntu ali wano nga omukolo gwe ogusoose omwaka guno okugenda ku mukolo nga omwaka guyinza okugwako nga tagenze ku mukolo olw'ebipakasi bwe mubeeramu n'olw'ensonga eyo webaze Mukama olw'okubanga omukolo guno gubaddewo. Abasirikale batera kgenda awutu kati awutu yaabwe amasembiira webalekobadde ddala akanyiza nange nti eyo awutu yaabwe maginaze namuyanja webaleka okukisiima maama wamala Milka bamirika bombi webali leero omukolo gunyumye. Milka luli watuwamu graduation party. Now it is your turn. Mama Zion Badura omu ku managers b'omukolo guno yoyo mukubeko mu ngalo. Ate ebibano tabeera maama kwezabeera jjajja, right? Am I right? Yes. Amanya Rachel who? Rachel Ssozi. Mumukubeko mu ngalo labo okubamusomo gy'amu. Kwamusomo gy'atulema omwana amaze emisomo. Amanya maama. Do you have your name speak? Shania who? Shania Ssozi. Omugalo abaze ku mukolo gw'omugalo nange. Lwaki ogenda ku mukolo nga tomanyi kuba ngalo? Wandisigadde eka n'ofumba amayero. Amanya so name. Erinnya erisoose eryo zirumuuko. Slow down. Hashfield Ssozi. Omukubireko naye mu ngalo. N'olwo naye tabutunidde omwana amanya maama. Zion Badura mukubireko engalo naye. Kizibu nnyo okuzzukuza. Muwulire bannaye kizibu nnyo okuzzukuza. Ate abaana ne babeeramu mulamwa ne baagala okusoma ne batafuuka muyaayi. Mukimanyi bulungi. Ensonga nkulu omuzadde bw'obeera wano wandibadde osanyuka olw'ensonga eyo. Vivian musanyusa okulaba. Oyo Vivian omu ku managers, event managers abategesi b'emikolo omumanyi. Omwali n'omukolo gw'oyo mutuukire ategeka emikolo. Ennugu kati yaki wandibadde okuva mu ngalo naye kati muyinza muti olw'okubakoledde kabule ensanyusa okulaba. Izo omu ku bagamuzi abakulu be tulina wano yabaganyedda n'okutambula era ebyokulya bwe bijja muwulire basebo ne banyabo ebyokulya bwe bijja mukozese engalo okubikwata tokozesa mumwa. Kikyetegeeza okwata ekyokulya n'okissa ku mumwa ne guli omumwa kakukole gwakulya engalo kazikole gwakukwata. Kyengezaako ogamba kyeki? Ndowooza owulira musirikire muwulire engalo awo tezikola. Owulira awo engalo ziba tezikola. Leeta mbalage kyeŋŋamba mpezaawo akasowaani. No, you're right. Oh, today you are a very important person. There is that one, Mama. Wait, later what is one. Milika mukazi watujuzi yanaba walide kubengi n'andetera ku keeki. Basaba ne banyabo abagenyi baffe bano leero bano baana baffe wano tulinayo ayogero baani Gloria nsanyusa okulaba bano baana baffe wano nakyo kikubireko mu ngalo bannaffe bano baana baffe
engalo nga zeekubidde obwongo ziri kwegera okulya. Tugenda kufuna mu speeches okutonotono okuva eri abagenyi bano okubeereza Bayibuli. It is now time for the speeches, short speeches. You know, a short speech is like a mini skirt. Look at me. A short speech is like a mini skirt. Too short to be interesting and too long to cover the subject matter. You know what that means? You know what a mini skirt is? A mini skirt. It must be short to be very interesting, but long to cover the subject matter. That is what a good speech is. Tutandikiddewa, Zaabwe atandika. No. You wanted to speak for all of them? No. Each one must give at least, must talk to the audience. You know, this occasion is broadcasted live. You see, you are going live. So each one must give a short speech, a very short speech. Even if it is saying your name, what you have studied, and how old you are, and your dreams, and whether you are married or not. You are going to say, stand up. Speak in any language you want. Hi everyone. I'll translate. My name is Rachel Ssozi Children. I'm 24 years old. I'm single. I just graduated in accounting. I'm continuing on with my education so I can get my master's degree and also get my licensing. Congratulations. You say you will finalize, so give it to her. Take our mom. Mama, take our mom. Dina, Obaka instrumento de calicula and card. Oh, we will tell you now. My name is Shania Ruth Ssozi. Nasam, that's Ssozi. I'm 14 years old. I didn't graduate, but they did. And I came to support them. Thank you so much. Thank you so much for supporting. Yeah, the big man of the occasion now. Yeah. Okay. Hi, my name is Ssozi Children. I'm 23 and I just recently graduated nursing school. 23? And I want to thank you all for taking care of my Jaja. Please continue. Thank you. It's because of you guys that Jaja was able to find a community. Era olw'okuba mu muli wano mulabiridde jjajja wange mwamuwa emikwano
mubadde naye mumuweesezza era awulira emirembe kyava abeera nga musanyufu naffe netuba basanyufu okumulabako mwana nowaki nasangika mu Amerika wano abakitegedde mukube mu ngalo eyeebaza community olw'abakadde be bameka. Go ahead. These people are listening to your speech. You are like giving a State of the Nation address. You are going to have a live voice. Continue. So I'm grateful for all of the elders here at the church and Mwebale nyabaze abakadde mwenna abali wano the community that we were able to na mwenna abali wano. thank you for taking care of Benjo while we were in school. And I pray Mwebale kulabira ejjajja nga ffe bwe tusoma era nsaba nti that you may continue helping her as I era nsaba mweyongere maaso n'okumuyamba wonna oba yeetaaga nsimbi mumuwe n'ebirala bammere mumuwe byonna byeyeetaaga. if I receive my master's. Era masaza ng'eddiguli y'okulindaatiro mu nfuba nja kukifuna mangu. Thank you so much. What did you study? Nursing? Asomye kuba musawo. Nancy asomye ebya busawo kati atuulirira kufuna diguli ey'okubiri era mu busawo kujjanjaba mwenna n'abalwadde abalala. Thank you so much. Thank you so much. Kati Zayoni kekaddeko bukeredde maama olwekeredde eggwanga Zayoni. Abagaba nebaza Mukama. I thank the Lord. Nebaza Mukama olw'abaganda bange balinaze abali wano. I thank the Lord for my brothers and sisters who have gathered here. Nebaza Mukama kubanga munjagala. I thank you because you love me. And I love you so much that the Lord sent his praise. Nebaza Mukama olw'abaana I thank the Lord for these my kids, my grandsons and daughters. biri 16 bwe twali tuyingira wano twayingira n'abaana bano. In 2016, when we were coming to this country, we were with this. Oh, in this church, 2016, when we were coming to this church to congregate, these kids were with me. N'olwekyo bambi basomanga nnyo abakadde bafuna nga batalekaba mu kanisa n'abaana bano nga bakyali bato. These kids were still young and they used to come with me to church. N'olwekyo nebaza nnyo Mukama bamuyisa n'olwaleero wano mutansonga ate temutwala. Thank you so much. I thank you so much for all that you have been doing. N'olwekyo nebaza nnyo baganda bange bokuntekamu ne waliwo ebintu byosinze mbibuza. I thank my friends and brothers and sisters who have supported me in this. Wano tewali sente yange y'emu. I have not put in any money to prepare all these things. Erinnya lya Mukama lyebazibwe. But it is friends and family, my church friends and family, who have provided for all this to take place. Temujjangu okwo abaagalwa. Temujjangu okwo simanyi bwe bakavundula. N'olwekyo ate bwenzira kusajjenera abazzukulu. Bwenzira kusajjenera abazzukulu. I'm turning now to this side. Nebaza Mukama abaana bonna abaagala naye bakyajja. I thank the Lord because you all love these kids. Era mukyabasabira. And you're still praying for them, for their success in everything they do. Nababulira enjiri Mukama nga nyemubeezi ne bajja mu kanisa ne maama waabwe. I preached to them the word of God. They came to church with their mom. Kati olwaleero maama waabwe ali Uganda ne taata waabwe. Their mom is in Uganda and the dad too. Abaana bano Mukama mulungi beekubiriza bokka ne babeera bokka ne basoma ne bakulakakana Mukama mulungi. These kids are alone and they manage their lives alone, respectively and responsibly.
while in the US, while the parents are far away in Uganda. I thank Ssozi and his wife who are in Uganda. But they know whatever is taking place in these children's lives. In Uganda they have built a school, and the school will be a church-related school. So the school will do God's work. Our Mzungu Mbambi Singapore, they are doing God's work in Uganda. I thank the Lord for that. Okay. They are doing God's work in Uganda. May the Lord's name be praised. I pray to the Lord. I pray to the Lord that even if my point of death comes when I die, tell your mother, tell your child that I am abakyala emirimu gyamu mangi ndabira bwe bajja mu Amerika ojja n'olukwambako mu bwongo lukasiika waabwe mangi. Essanyu mukikubireko mu ngalo takabalwa nnaku akabalwa ssanyu eziriwo mu kiraba agamba nti abaana be. I pray that you come back to church and start worshiping God. God is good. I feel so good when you come back to church and start worshiping God. The Lord is good. Julie omugwati webale nnyo mu kubokoza okw'ettendo. Yebazibwe erinnya lya Yesu ddungi. Yebazibwe erinnya lya Yesu ddungi. Now, look here. The reason why your judge is shedding tears. She has tasted the goodness of the Lord by worshiping God every day. What her desire is before she goes to the grave, or even when she goes to the grave, she would like to see all of you worshiping God like she has been. Mbale ngamba bakunjo oli kuyayana kukulija ayagala abaana bano basinze Katonda nga ye bw'abadde amusinza. Mukimanyi bano bafuuka omuwala oli mulenzi n'ono muwala ayagala basinze Mukama Katonda wakati mu nsi ejjudde ebizibu.
only escape in this world full of troubles is by turning to God, worshiping Him as you do your other work, accountancy, nursing, everything. There is no, look at me, there is no loss. There is no loss in worshiping God. You come and worship God and then God do your accountancy. We have accountants here, you see. That guy over there is an accountant, the other lady is an accountant, this one here is an accountant, that one is a businesswoman. Where that one is a nurse over there, but she comes and worships God. You see, that woman over there is a nurse. She comes and we have a variety of them. For me, I'm a nobody, but I also come and worship God. So there is no loss in coming to worship God. Stand up. We are cutting the cake now. DJ whom celebrate balance. Tugendako akambe tewali ekishabika tunamenya mmenye okay baliwo abasabira abantu bano abakyala abakoze omukolo gw'okusaba mu kye. Before we cut the cake, it has been suggested that we are going to offer a word of prayer so that you become successful in this troubled world. Abakyala bwenna abamanyi okusaba mukyalo kale mujje muyimirewo wano musabire abantu bano abakadde b'ekkanisa mujje. Mama juzi wagamba kuwezeza emyaka 7 kumukiriza kinani kyakusabire bano okusaba wangaali kuyagaliza bano emisamu banyiraze namuyanja jangu ikule kamugeni karibu sit down body camera woman go. Okay. Ani adiro kwa kurengera mu sawa. Yes. Tulinawo omwana. We are going to pray for these guys. They have completed their education. Then afterwards, after you, another one will pray. You see this kid over here? This kid loves God. And God answers his prayers. Pray for them to prosper. Okay. Pray. We pray for them. They have finished their education. They have graduated. Pray for life, everything. And they need cars. And they need to drive cars and everything. Give them a blessing. God for the heaven, and pray for people to be perfect and to have graduated, to be perfect and to listen to the teachers, to be perfect and to drive a car, and be perfect and to listen to the program. Ayinza byonna tukwebaza olw'okugibona ekisakyo. Tuzze wano Katonda affe mu kiseera kino nga tuyimiridde emabega w'abaana bano nebajjaffe naye tuzze kwebaza. Katonda waffe mu byawandiikibwa abadduwo beebazanga lwe basanyukanga nga beebaza naffe tuzze okwebaza. Kubanga tulenga Mukama okola ebikulu. Abantu bano abajja e Uganda mubaleeta wano. Bano baali baana bato. Nenejejeza ebibanja. Abaana bano basomye. Obalabiridde obakuumye erinnya lyo lyebazibwe. Bazadde baabo bawadde ensimbi ensonga lwaki basomye ne bamaliriza. Kaakano tuli mu kwebaza. Tufunye akawuntanti. Tulina omusawo. Ate bamalirivu bagamba tujja kweyongerayo. N'olwekyo Mukama tuli wano okwebaza. Ne muto munaabwe awulidde ng'asanyuse
naye nga yeekola okutuddala eyo naye tabadde mulala okuggyako mukama wa jjajjaffe Ibulayimu, Isaaka ne Yakobo ye mukama wa jjajjaffe Zayoni, jjajja w'abaana bano. N'olwekyo Katonda ffe bw'ajja okwebaza n'abaana bano kyansonga naffe okumusanyukirawo. N'olwekyo bawe omukisa, bawe obulamu obulungi, bawe emirembe. Akaaliwa n'amaziga naga nti abaana beetaaga mu kanisa Mukama, ekyo kiwulidde taata. Tukwegayirira abaana bakoma mu kanisa, bakuume yonna gye bagenda okutambulira na buli kimu kye bakola n'eriiso lyo nga liri ku bo. Tugenda kusanyuka nga bali mu kanisa nga tebakuweereza. Twebaza ebiri e Uganda nga bwe bateeseteesa amasomero n'ekkanisa yaffe ya Seventh Adventist. Katonda waffe k'abantu bangi batwale abaana baabwe mu masomero ago era bajoyininge ekkanisa. Olina amakubo mangi nnyo mw'oyita okutema okulabika nti abantu bajja eri omukozi. Katonda waffe ogw'omukisa gw'amaanyi. Olwekyo beera wamu naffe, beera wamu naffe n'ekkanisa eno n'abakadde b'ekkanisa eno abateekateeka emikolo abantu ne basanyuka ne bajaguza ne batendereza. Tuwe obumu, tuwe okwagalana, tuwe amaanyi n'okusinga ennyo mu bwakabaka obw'omuggulu. Ffenna wano ne famire zaffe zireme okukulaba. Okusinza kwaffe okutendereza n'ebirala byonna bireme okubeerera omukisa kubanga tukolera ebirungi ne tuwulira nga tusanyuse, ne bwe tuba nga tulina ennaku ku mutima ate ne twebaza ne tusanyuka. Ffenna tubeere wamu omukisa okuyita mu Kristo Yesu Mukama waffe. Amina, amina, amina. I request you to sit down. Kids, please, can you sit down? Hey, can you sit down, please? Can you sit down, please? Can you sit down? Okay. Kati tugenda kukola okusembayo okusala keeki ate tukole ekirala. Okay, please stand up and cut the cake and call it a day. Stand up, please. Mama. Okay. Basebo ne banyabo enkola mukimanyi kasawulira zero nga mukuba mu ngalo. Zero nga mukuba mu ngalo ateetegese kuba mu ngalo wanika omukono tukusabire Saara. Muwe Saara ya Kamulani. Ateetegese kuba mu ngalo wanika omukono tukusabire Saara ya Kamulani. Okay. When you hear zero, you cut. Okay. I'm beginning from 1,000. 1,000. 3, 2, 1, 0. Look at that cake and distribute it.
salute our guests. Somebody might know what about the room. You got to get your own form.
ne banyama omukolo gwaffe gukomyawo tujja kwongerako katukomaawo nate tulinde emikolo emirala ebyaffe tubiyisa mangu mu bwangu tubiyisa mangu ate mu bwangu mwebalire ddala